Pentagon yanyoko. Second zibiri bakankuba amasasi ng'obuuza Pentagon. Naye kati emiyaayu gya nuupu okuleka nga temumanyi bibakwatako kumwani abanjeeza Pentagon tuzimuddize. Bw'oba wakwata ekikumi kyo n'okiteeka ku za Pentagon ezigenda okuzimba Pentagon, mbadde nsaba otuwe risiiti tuzikuddize ssente zo. Mumanyi ebibakwatako muve ku bantu, mwesonyiwe kitange Bujjingo. Wano mwakwata biliyoni 1.5 ne mugisondera omugwagwa w'ettake. N'abalimbalimba nti baamusibye. Bukyanga ava mu kkomera gy'agamba nti gye baamusibira tabawanga mpapula zonna kwe baamuliriizingira. Wadde okubabuulira ki ekyaliyo ani yali amusibye era byaggwa bitya. Muli wano muli mu kwasaamirira mu kifo kye mubuuza lumbuye n'abawa ssente ze mwamusondera. Wano Bobi Wine yabasonza muda ku muda. Temumubuuza nga kye zaakola. Muli awo muli mu kwasaamirira bwasaamirizi. Baba lyako ne ssente ze mwazannya mu firimu. Temumubuuza nga accountability. Ku biliyoni 1.8 ze baamuwa mu firimu. Muli mu kwasaamirira ku Bujjingo. Bw'oba wasasula ssente za Pentagon nga lisiiti ogirina, mbadde nsaba oleete lisiiti oveeyo n'obujulizi tukuzidize ssente zo. Mwesonyiwe musajja wa Katonda. Pentagon yajja kugizimba ate era ejja kunywerawo kibalume. Nze abuuza nti ku Pentagon ne kibalama tubaweeko ki? Kuba ye entebe mwagivaako dda. Nina ekirowoozo munda muli munze nti Museveni agenda kutufuga paka kuwulira bubi.